ensereganyi yereeta nyinimu okudda akada ekyamazima ekyekulumbaza newankubadde sikirya efampewo ndi wa nyinimu naye ate siyinza kwegulumiza nga bijanjaalo kubanga bisula waggulu ng'enkumbi eyabirima yeesula wansi abange entaate tezaalwa amakondeere bagafuuyira seguku ng'enkumbi eyagalima bakweka naye ensujju embi yeekunabira ku lulyo gye yava ate embidde embi bweto nayo bwete bwekola era sigenda kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi wabula okubaaniriza mikwano gyaffe mikwano gya Buganda Abaganda mwenna mikwano gya Buganda bannayuganda mwenna abatulaba era batugoberera obulungi ennyo abaagazi b'olulimi Oluganda abaagazi b'obuwangwa bwammwe nga mwenyumiriza mu ekyo era nga muwulira nti nno atuleese ensonga ekwatagana n'obuwangwa tulese ensonga ekwatagana n'ebyafaayo bya Buganda nga mutulira ddala olusiriza ntamu nga mutulira ddala olukukuza mbugo abandi akatundubiru oba akatundubiru ne mukafaananyako oyo alinda nakatansense kubanga manja yalwawo nange nno ngenda kusensera kanyomero ku kanyomero mu ggwanga Buganda kaalo ku kaalo mu ggwanga Buganda muluka ku muluka mu ggwanga Buganda ggombolola ku ggombolola mu ggwanga Buganda saza ku saza mu ggwanga lino Buganda okufaananako olusensera bwe lusensera enkokombo nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeyakimu kiwoowo olumunyogwavu atalina mazita lyandi saava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka luwoomya okwetolola Ssengendo Nabulamu nsaliddwako ensiriba ntegeeza nti ndi wa mukisa nnyo kubanga olunaku olwaleero nduuseeko mu maka g'omusomesa wange engero zentandisiza mumpulidde nembagamba nti ensujju embi ekunamira ku lyo gye yava abamu mutulaba bulabi nga tusomesa wano nawali ne tulambulula singa tetwayita mu mikono gy'abasomesa tetwandibadde kye tuli kale ono ye musomesa wange eyansomesa ku mutendera okuvira ddala mu nsenvuddeko esooka ntegeeza siniya wano okutuukira ddala mu nsenvuddeko eyokuna ntegeeza siniya 4 olevo eddaala eryo lyonna yeyammangula olulimi luno Oluganda kale nno njagala nga bwe mbeeyanjulidde ate mubawe ababuuzeeko olwo nno lukoye master neeyanziza nnyo ndi wa mukisa nnyo okulaba nga mutabani wange musi Geoffrey Botsa Munnabusiro ng'ate alinnyeeko mu musaayi najja tukoleki tuwayeemu ekyamazima tumaze ebbanga n'omuyizi wange ono nga tuwuliziganya era twamala ebbanga nga tubeera ffenna ewaka kyennenyumirizaamu ne mubaenkyabangula ennaku zino mbagamba kintu kimu nti ensigo gye tusimba emera ensigo yange eya Bosa mugiraba emera ate ne mutabani we Kanoonya naye era namubangulako ebbanga naye nga beesiimye nnyo erinnya nze Kawooya Pitapo Kikonyogo ndi mwami wa Ssaabasajja amukulembererako eggombolola eya Mutuba Mwenda Mulagi Essingo bannange nga tweyanzige eyitibwa Mutuba Mwenda nga nze ow'eggombolola agitwala kati tweyanziza nnyo tweyanzige endaala mugiwulidde ey'omusomesa wange muzzukulu wa Kasujja ebusujja yeddira ngeye akabbiro ku nguvu aweewaawo masita twesiimye nnyo okutwaniriza ku ludda luli olulala ye naye lubaale omulamu tasamirirwa lwoli njagadde ye yeeyanjule webale nnyo webalire ddala ompadde ekikanduzo okukamuka bulongojjo nange okusikaasikanya ku ffumbekero oba oliawo eryaleetebwa omuyiringito gw'amalombe ogwakola omwalalo mu nseete ogwavaako omutunga ate ogwabunyaba musenga mu nseete emiwabo kale nange nembeebaza nti munkubidde emboga mu kigalagambiro okutandika okugalagamba oba oliawo yagenza okugoberera amalombe emugga bw'anadda anaziggyako omukuni era zikube ku mbaguzi okuteekeddwa ennaali bwe zinaaba ziwedde okususunibwa zinaasibwa entala mwe tunaatunda okujja omukemba ogunaagulira ne ku nkeremba amakondo bagamba serukalirira mpomiggano olwaba yeeteekerateekera muzibu bannange nange ensensebuse bwe byesunsa likayuuka okubanga ndi ne musomesa wange ono omusomesa ono ng'era waabeeyanjulidde omuzirangeye Master Kawooya ono yammangula
ebbanga ddene nnyo era bagamba akasugga kagoba kisambu n'akakerenda kava ku lubaya kale nno tumwenyumirizaamu tuli eno mu ssingo tusazeewo okujja okulaba omusomesa waffe kubanga nange muntegeera nga Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere nze wuuyo atudde muzaamugula era ntudde olusiriza ntamu n'olukukuza mbugo lugenda kwogoma olwaleero lufaananeko olwali ku njovu ekavumba omanyi bagamba tewajja okulaba amaaso tokyekkaanya amaaso g'omunyage ekkaanya omunyage naye nsanyuse nnyo okubeera nti nga bwe watuugira abayizi tukomezaawo omuzigo n'okulojjera olutabaalo kubanga lwe lugero omuganda wange lwe yasoosezza essujju ebbi likunamira ku lulyo obuwagi lyakola ki lyeryava naye ate kyajja namukoka ekiryo ne kibalendeko eŋŋonda kale nno tweyanza nnyo mansita byonna byokoze yongerezaako ddala ne luno olugamba nti enkumbi bweggwerera baginazaako kituufu nnyo era oyongereko nti akasuga kagoba kisambu amazzi gye gaali gakulukutidde gadda ate era n'omwana afaanana bukojja ekitooke kigoberera mwini gwangu waliwo olulala lwonna lwoleseeyo kubanga mu ngero naawe bakwasimula bugolo tunaalya kwabo netwebaka abali ennyingi tebasobola aze badde ngamba ekyaggwala eta nesingo lireeta aweewaawo abalungi abatulaba era abatugoberera obulungi ennyo ku mukutu twagala okuyozaayoza okusookera ddala musomesa waffe kituufu musomesa waffe y'omu kwabo bannamukisa maaso moji be yalengera mumanye eriiso lya kabaka joji yamulengera wano mwali mweyanza bwami 16 ogwokusatu bannange ndabaye ettiribo ndabaye ekkula namuswa nali wano wakusatu ono minisita Kawuki nze muddiridde ono owekitiibwa Twaka Kawaazi ali awo namba 3 namba 3 wula tambuzeewo omuziranga yennyini omusomesa yatubangula bannange kino abagoberera ennyo ensonga za Buganda era abafaayo okulaba nti tutumula n'okuyitimusa olulimi n'obuwangwa tumanyi kyekitegeeza era ensonga lwaki tubadde tukyalinamuko emigozi obano wano nawali nga tetutuukanga simanyi wa musomesa ojjukira ennaku z'omwezi bwe mweyanza obwami zaali 16 era nga mwasinzira mu mbuga twali mu lubiri emmengo mu lubiri emmengo mwennyini omulundi ogwo kino ekifaananyi kyekyali ky'abannasingo bano bannasingo abaami eno bagiyita gombola ki eno mutuba mwenda mulagi bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege maaso moogi olwo kutuusa ku kkula lino tetumanyira kumanya nga ffe naffe essanyu lye tulina ikirako lyabwe mukiwa nakatansense olw'ensonga eyo mpozi kyensaba okututegeerezako ku balabi baffe kugombolola endala ezikuliraanyi kati eno tuli mu mutuba gumu otutegeezezza mulagi mutuba mwenda mulagi kakati egombola yange ya Ssaabasajja tubeera gombola yange egombola ya Ssaabasajja eno mutuba mwenda erina ebyafaayo bingi ekyali nto mu magombolola amalala kubanga yo yatandikibwawo mu mwaka gwa 2000 gwennyini ekyali nto zino gegamu ku magombolola agazze kyokola batenda bana kufuna mbuga naye ekyomukisa omulungi baatuwadde ettaka kwetugenda okuzimba embuga y'eggombolola era nsuubira ekiroto nnamba emu ekisooka twakiri ekisanja kyange kinaabeera mu bukulembeze nga mpereza beene ndeke nga tuzimbye ekitebe ky'eggombolola naye eggombola ya Ssaabasajja eno ya byafaayo ekisooka eyasooka ogikulembera emyaka 14 egyasooka yali taata wange nze Kasule John bannange awo ab'omutima ne bakwatamu okuva 2014 mpaka 2021 ate mu 2021 Ssaabasajja n'ayatula erinnya lyange era nekomawo mu bengeye nabeera n'enkizo eggombolola eno omutuufu ye enkizo ebyafaayo byo bitandise okuwandika enkizo yo mugirina
ekyenjawulo ekirala ekiri mu ggombolola ya Ssaabasajja eno tulinamu ebifo eby'enkizo. Bwe njogera ku bifo eby'enkizo byebifo ebitali bya bulijjo mu ssaza Ssingo ate era ne mu Buganda wonna. Tulinawo ekyalo bakiyita Munyami kiriko omuti gwa byafaayo. Omuti guno gulanga omwezi lwe gunaaboneka. Omwezi bwe gunagya bannaffe abasiraamu badda ku gundi beetegereza olusiiyaze naye omuti guli awo ebyalo 3 okuva wano. Omwezi bwe guba gunaaboneka era ndowooza tunaatera okuyingira mu gundi mu mboneka. Ekiro ebikoola byaka. Ekiro ebikoola byaka mulabirawo nga bwaka. Era abakumanyi Kasabalengera Naalongo muti baguyita Naalongo. Ebikoola byonna bimyuka nga bategeera enkya omwezi gugenda kubeera wano. Amasumi nga gayingidde. Ogwo muti gwa byafaayo ennyo. Tuli mu kukola buwandiike documentary kituufu kiteeke mu kundi era abanaabeerayo mu mwoleso ogwa Ssingo nga 15 okuva nga 15 ogw'omwenda okutuukira ddala nga 24 tugenda kubeera nabwo era ebifaananyi tugenda bikwata bulungi. Tujja kuba nga tulaga ku ntimbe ate n'ebyafaayo ebirala. Tulinamu ekifo ekirala bakiyita olusozi luli Sekamalya nalwo wa byafaayo. Nga bwe mulaba wano bwe tutudde lulina ejjinja lirina omulyango mutonotono naye bw'oyingirayo wasinga eddumbiizi lino n'olannama ate lyesima lyokka lya buwangwa. Era bannaffe ab'enzikiriza ey'ennono bangi nnyo bettaniddeyo bakolerayo emikolo ebitirwana eno. Ekyo nno kizaamu amaanyi naye nze kyensinga ennyo maasita okwagala yenteekateeka nange ekafe gwe mbaddeko naye ate kinsayusizza era buli musomesa mutuufu nnyo ekyokuddira ebintu bino okubiteeka ku documentary. Tulina obuzibu nti ebintu byaffe bingi ebya Buganda bisaanawo naye lwakiri ozaayanga n'otofiisa ebintu ebiseera nekigendera ddala twalaba omuti nabukalu ogwabwagwa ku ttaka naye bulijja tebaligumanya. Nesenga documentary ngeri yakwatibwa kale osigaza noga nti agwali gufaanana documentary bange mirembe engalo zigenda kuyambanya abaana baffe okumanya enseno gyevudde nagwaje. Ate ku mulembe gwa teknologiya guno bwe tubadde tusinkanye mubadde bakusatu waliwo babiri abangamba nti Ssaabasajja ddala maaso moji yalengera nnyo. Ne mubuuza lwaki baddamu ekigambo kimu nti oli mu kifo ekituufu mu budde obutuufu. Ekyo nange nkyogedde. Ndi musomesa wa Luganda ate nga ekisingayo obukulu njagala nnyo olulimi Oluganda n'ebyafaayo. Ayagala nnyo Oluganda musomesa wa lulimi ayagala nnyo ebyafaayo. Ndowooza muwulidde ebyafaayo okumanya ebyafaayo by'eggombolola y'ekyo kikulagirawo. Ndi muwandiisi era nfuba nnyo okulaba nga buli kintu kye tufuna kiteeka mu bwino. Masera nzijukira ebiseera biri mwaka gwa 2010 nali tugenda tuteekateeka okutuula ebigezo ekibiina ekya siniafu ng'oyogera ku nteekateeka ey'okukola ebitontome. Ekitabo ekyo olina ekirowoozo ekyo okutukolera ekitabo eky'ebitontome Buganda kwegamba ekitabo namalirizo kibaga emitendera Katonda wange naye namaliriza okibaga ebitontome 84 nabiyita nakuŋŋaanya ebitontome 84 nembiwandiika era ku kafulaasha kwebiri kaakati kyali mu nteekateeka okulaba nga mbiteeka mu kitabo nga kino. Oli muwandiisi Olulasangeye nkitegeera kati goli muwandiisi Olulasangeye kaakati emitendera gy'oyitamu okutuuka wano bingi naye nga byokuŋŋaanya byaggwa dda. Ebyo byaggwa dda era kwebiri. Era ekintu ekyo master kyobulaba nti ffe engeri gye watusomesaako watulaga ekkubo era tukwenyumirizaamu nnyo. Ate n'ekirala ng'omulembe guno ogwa tekinologi gwe tuliko tulina okubeera nga tulina ebintu bingi nnyo bye tulina okubeera nga tukola ki nga tuzimba.
nabwe kityo nga bwe mbadde nkutegeeza master nti documentary zino buli bwe tuzikola gwe mulembe mwe tulina ozikola ki ozikolera kubanga ebintu binyo bijja bikola ki bisaanawo nti otunuulira bajjajjaffe nga bansimbi baali bawandiisi ba bitabo kyokka mu mbeera enzibu owataali wadde tekinologiya naye ekibuuzo kiri nti tetweyambisizza tutya tekinologiya kuba aliwo wamasitaffe kyetugezaako okusiga olwaleero ate emyaka egijja abaana bagenda tegera nnyo tekinologiya oba oliawo ng'ebiri mu bitabo tebakyabitwala nti no kikulu wabula ng'ekiri ku mutimbagano bino munoonye ku byakayi mugende ku gundi bwe gutira luti kitegeeza obumanyi bwesigale nga bugenda naye nga butambula olw'emirembe n'olw'ensonga eyo masita era twesiimye nnyo okubeera nga naawe ogenda kikola era mu gombola yange ku nkola eya tekinologiya n'omulembe natandikawo emikutu ebiri ogumba guyita mutuba mwenda mulagi executive ogwo guliko ab'olukiiko ate era nekubeerako n'ogwa mutuba mwenda mulagi ogwo guliko bantu bonna ab'omugombolola era buli ketufuba okulaba buli kifo kye tulina buli kyafaayo buli kye tuba tukoze tukiteekayo ekyo kizaamu amaanyi nga enkola ey'okukuuma bwino ate n'abantu baffe okufuna amawulire n'ogasaasaanya mu bwangu obw'ekitalo ate munnange era tekinologi kyabeeredde ekirungi kyekino bw'oteeka ku facebook era eraga ennaku z'omwezi kwoteereddeyo naddi kati byebikola ebyafaayo era nammwe abatulaba leero senga oli ajja ne kavidiyo ka kabaka mwanga nga kabaka mwanga ayogerako eri obuganda ne we bagamba nti buli omuntu anaakalaba ateekebwa n'emitwalo 10 muyingira mu lwana lwaki kubanga kibeera mwagala nnyo kiraba naye nga kimaze emyaka mingi kati ffe olwaleero tweyambisa amaloboozi tweyambisa ebifaananyi tweyambisa obuwandiike tukuume obuwangwa bwaffe webale nnyo webalire ddala mpulukanoonya mpozi ku nsonga eyo nange endowooza yange nammwe abalinako kyemusobola mu kuwandiika mugende mu maaso tetugamba nti olwokuba tekinologiya waali tugende tekinologiya yekka n'obuwandiisi tubwagala naye okuli ekimuli nti obuwandiisi tubwagala nnyo naye ku buwandiisi buno nabwera ku social media bulina omwanjo gwa Google okusinga kuliko biwandiike kati we tuwandiika ebintu ng'ebyo ne tubiteeka ate ku mutimbagano kyanguyira nnyo kubanga maasita tulina obuzibu nti olwaleero oli asobola okunoonya ekintu naye bamugamba nti nawulira Google kati kiragiyita kanoonya omukutu gukanoonya kakati nagenda kukanoonya n'anoonya n'amanya nti ekino ekiwandiiko bweki endagaano y'olwenda eri mu biwandiiko nojja n'ogisangako kale kyoyogedde kikulu nnyo era yongera kikulu nnyo nakyo ekyokuwandiika nti banange n'okuwandiika mugende mu maaso muwandiikire Buganda ebitabo olwaleero omusomesa Kawooya atutegeezezza nti mundala ku nteekateeka ze zaalina mulimu n'ey'okuwandiikira Buganda ekitabo ate nga tekijja kuba kimuwabula ajja kusigala nga alowooza ku kuwandiikira Buganda era nga nange omuyizi we tinawandika ekitabo kino Olulasangeye era kino si kyange kya musomesa wenjogera bino ye yakyetuusaako dda mwekiri mu nyumba kyendowooza nti tekisaana kubula mu buli nju ya Muganda oba mukwano gwa Buganda ayagaliza Obuganda ebirungi kale n'obuwandiisi tugende nabo mu maaso naye nga n'emikutu gyaffe tubyeyambisa tututumule obuwangwa bwaffe musomesa bwe tutuuse wano atwebazizza olw'okukozesa tekinologiya kino kituwadde amaanyi mu ngeri enjawulo nange master njagala okukwebaza olw'okukuuma ebintu ebyedda ntegereko nti olina ku ffumu eryaliwo mu mwaka gwa 1934 bannange ekyalo kibadde kibame mugulu kibadde gaali masana engente ezigwa bivaamu amatameero bannange kabali tulage effumu lino lyali lya muzeeyi Yozefu Kasule yatugamba taata tijalifuna mu 1935 ndoza mulaba ate jjo okulifuna kubanga lyali lya jjajja Katula kati bali mukwasa mu 1935 Katula kebisebuka bwe gwa kakati lirino naye kyenewunya okuzija bedda omuti guno wateeka mu mulala oba guno si gwe bayita
olunyago luno lusoba emyaka 30 kubanga yatugamba bwe yatuuka n'aluwanga ebiseera byonna omulabo ddi wange naye ndibaddewo bwe riti makati nebo bali kuwa naye nga mutiiti gwamupeera bajjajjaffe Katonda yabawa obuwangaazi obw'enjawulo n'abawa n'amagezi agamanyi ebintu ebiwangaala ate era kikyalinga kya kabonero kati akokwekuuma sekabaka nakibiga yaleetako neteeka nti omusajja yenna mu nju alina okubamu n'amafumu bwakiryaga abiri era lino libeeramu bwoto nnumba nga oyagala obukoko nogamba sirikyeyo naye nga siri n'omunda gwali kukyalimu bulungi teguvangamu kati ate waliwo neddala ly'endabyera ino fumu eryankwasiddwa ng'atoozibwa ku bwami bwa kabaka lino liryakukwasiddwa ng'oweebwa obwami omwami ow'eggombolola era balyogeddeko ebigambo bingi abalabi baffe bayinza okumanyayoko ku bimu oba oli awo nabo batabaddewo ekisooka owekitiibwa Ahmed Magandaazi yabadde alipasyaŋŋambye tiriraga obusajja era n'agamba nti litunudde waggulu banange ndowooza muyiga ekiritunudde effumu lino waggulu era bw'olaba ne bwekuba kulitereka nti ku byonna Katonda yasembayo yali waggulu kyabuwangwa naye sisitaani tukola buli kimu nga tumanyi Katonda yakola ki yasembayo bajjajjaffe bamanya Katonda bwe yatuwa yagamba Katonda yasembayo yasookayo waggulu yasemberedde waggulu era lirina olulimi luli wakati tugamba nti abantu ba Ssaabasajja bonna ab'ebikula byonna tulina okuba nga tukola ki nga tuli wakati eriko obwogi obusalira tugamba tusalire eggombolola tetukaaba bizibu wabula tubisalire amagezi muyiga bannange effumu lino tubisalire amagezi ekizibu ekivudde eno byonna nga tubikola ki nga mubisalire amagezi yalisimba mu ttaka n'agamba nti ettaka enyaffe Uganda kwe tulina okusinziira okukola buli kimu era tewali wayita mu bbanga bw'ati ettakabaniro nammwe mbadde mujja wano tuyise ku ttaka ekyo bwefumu lino lino lya Bwakabaka era lirina eŋŋoma eno n'eŋŋoma bakuwerekezaako n'eŋŋoma saagala agalabidde era bwe baba bagikuwaza bagamba nti kubamu n'eminyolo gyayo kwegiri oba wegiri masakuliremu kati abange temwerabira nti tuli ku kyalo Kigando eggombolola Mutuba Mwenda Mulajji era nga ggombolola eno musomesa waffe musomesa Kawooya Peter Paulo Kikonyogo yagitwala nga omwami wa Ssaabasajja bw'oba onookola omulimu gwonna ogwa Ssaabasajja osooka kukunga abantu tekisaawo ow'eggombola alina okubeera n'eŋŋoma eno ate omutongole yinaba nayo omutongole n'abatongole balina okubeera nazo naye kati enyeri eggombolola kaakati osooka giramusaako okulamusa muyiga buli ali ku kyalo kakatibulira bannange bino ate biwooma bino binyuvu nnyo kukola mirimu gy'abeene gyonna gy'abaakoze eki agize era eminyolo egyo tekibeera ku ttaka kyova olaba n'eŋŋoma eno naye wengitereka naye ebeera waggulu lwe luno ate era ssebo ngawulidde abasule akafa mu ŋŋoma kamanyibwa mulenzi nalinga nkusomesa egamba wano mulimu ekyamakulu era togijjaayo bwetuwadde tugifuna bwekatabaamu togireta mugongo wakiŋŋamba nzijukire wakiŋŋamba ndi musinya yakusa akasule ndi kungulu awe eŋŋomesa kyebaite eŋŋoma okussa bannange ate waliwo endala gyenda baawe erabika nkulu mu myaka eno nkulu dda eno yambuzeyo ate tunaakuba kweriyo eno nayo yino gireko eminyolo gyayo kino abatuuliriza oba era batugoberera abalabi baffe Olulasangeye eminyolo gino mugiraba nagyo gisobya emyaka 20
muzeeyi bukyanga agiteekawo jo simanyiddwa agitema naye nga ngenze okutandika okugoberera mu byafaayo nga gisobya emyaka 20 era yabeeranga wano eno yangeye eno yabeeranga wano ng'agikubako ye nga ye kasitowulira tutu wano yali musajja ng'ayagala nnyo ekika kye atukubira omubala nno muzeeyi olaba bino byonna oyinza okugamba nti ate muzeeyi yali musajja ayagala Obuganda ye yakubanga emibala gyonna mu ssaza lino erya Ssingo mu kereziya nga Bisopu Mukwaya lwanajja emikolo gyonna egibaayo yali amanyi buli mubala gwa kika gwonna nga guli mutu ate simuwandiike nze nagikuŋŋaanyizza buli mubala gwa kika teekawo ogwa bosi ogw'endiga kanoonya abakerekere nze nagiwandiise muki mu bitabo kubanga nyina benjigiriza naye ye gyalinga mutwe nga buli mbaga ya muntu oba mukolo gwa muntu muzeeyi ajjayo ngoma eno akuba buli mubala gwa gundi yali akumanyi nnyo kale kikwewuunyisa buli mubala gwonna ng'akumanyi nnyo kale kikwewuunyisa nnyo olw'ensonga nti fe abaliwo ab'omulembe guno oyinza okwebuuza bajjajjaffe bakolanga batya okuyigiriza abaana ebintu ebyo byonna nebibeera mu mitwe atutegeezezza Musomesa nti taata kitaawe emibala gye yakubanga egy'ebika byonna yagijjanga mu mitwe kale twebaza nnyo bajjajjaffe olwokuba nti baabangulanga abaana mu bintu mu ngeri enjawulo n'okubakwasira ddala ebintu babitegeera naye nga mu ngeri enjawulo ate twebaza nnyo muzzukulu wa Kasujja Omusomesa waffe Omusomesa Kawooya olw'okuba nti akuumye ebintu bino mwe abatulaba bameka eyo nga olina ku kintu ekyali ekya kitaawo kyotunulako n'ogamba ddala wamma amagezi g'abajjajjaffe taata yalinga agakuuma era yalinga agafaako bameka eyo ng'olina waakiri akambe nga kaali ka kitaawo ne bw'abanga yava mu kakulyemu ekimuli okyali awo emmanga wali ewa mwanyinaze waliwo ettogero lya mwaka 27 lya bidomola 6 emyaka 27 olwaliro weyogera ettogero omwana ow'omulembe guno omutebi okusomooza naffe abasomesa kutusanze olimugamba nga talitegeera bifaanana naye kati Musomesa ategeeza nti ettogero lyagenda okutulagako lyemujja okulaba limaze emyaka kuva mu 1927 yalisiba ku mulembe gw'abakundi chwa yalisibira ekikata n'alijja mu Busiro yalireetedde Somoka yali yatika kuva mu Busiro paka Musingo kuva mu Busiro n'alireeta ku kyalo yali walina Musiro era weyagala Musinga omanyi waŋŋamba ekigambo paka tekyali Kiswahili okuva Busiro okutuuka Musingo yalisiba ku ggaali yalizingira enkata n'alisiba ku ggaali n'alireeta nakati kyembuuza likyaliwo likyaliddamu bulungi era ligendamu amazzi namundaki kati ate ne mukadde maama alina akambe obadde oyogera njogere kugambe yakaganda kati naye kakadde fena tekatumanyi mukulu onaofuna omukisa byonna tulaba nga tubikuumanga byaki bya makulu nnyo ate mu butuufu bagamba tekoobedde gudde mu kyayo ffe tugamba tekisalidde ntamu amasiga ganaakola envubo ate tubadde tukyali kubiri ate ndabawo wano sokokwate kino nsobola okukitegeera naye ona ndaba ayinza obutakitegeera mangu eno yensaamu wewa muzeeyi yali mukomazi yali mukomazi Joseph Kasule kyabise yali mukomazi awumule mirembe naye ensaamu zino zeyakomazanga yazitereka eno mpuuzo yekibuuzo buwuula empuuzo esooka olaba era amannyo gaayo manene n'obunene bwayo kakati era yesaaka okuba mpolampola ng'esaaka era ekkomagiro lyali awo wennyini obweru awo ekkomagiro lye lyaliwo n'emitubanjisimbye emitubanjirabye eno ye nzituzi
kano kalaba katono n'obunnyo bwako bw'oba okatunuli butonotono kati ko kabanga kawewuka kubanga olugulu lwabanga lumaze okugonda kati gagwakuba asobola otutwalira ku misinde kati osobola okuttaanya bagamba agaasaka ge gattula bwebanga eno efaanagana n'eno kitegeeza ekisoko kyaffe kiri agaasaka ge gattula ngaamuddako muki mulungi kati kano bakozesanga maanyi lwaki katono bakozesanga misinde kati kuba ekitule omukazi kyatalyakyekyoolwendole kati nga bakola ki bawani bagira naye ate n'olwobuzito yo bakoonanga mpola ate luleme kusensetuka ewani luba lwagonzeka emikolo gikolaalubanga omutamala era yesembayo ddala buno ne bulyoka bukwatako ne kugundi nga ewuuka sobola okutambula mu mikono omukoma gwe gwabanga oguva eno emikolo egitambula nange nakomagoko oyogedde ku kyokwolesa okwolesa kuliyo nga nnaku z'omwezi 14 ogw'omwenda okutuukira ddala nga 24 15 ogw'omwenda okutuuka nga 24 ogw'omwenda esingo era bino kumbuga yesaza matutuma pozi ennyumba ya mukwenda embuga enkulu akalu kenyini weri kalirudda mitiyana omanyi noko kyava waliwo emiti ebiri nga girina amatabi agagombaganya agekutte kati embuyaga bwe yajjanga nga gyekuuta bano abazungu bakita frikson negikaaba okukaaba bakwita kuyana abagamba wali emiti egiyana ninawo okusaba kwange nga bw'oli omwami wa Ssaabasajja atwala eggombolola ye olunaku olwo oyita mukonesa muziro bbiri kuba abantu baffe bazitubuuza nnyo gye tuyitire bazitubuuza kamala era manyi nti n'abanajja kumwolesa ogwo ensaamu zino oba oli awo babuuza Saalomondeko kubimu bagambye tuli mu kifo ekituufu mu budde obutuufu kaakati ezimu ku bigenda okwolesebwa mu ssaza erya Singo mukombola ya Mutuba mwenda era abana ababayiseeyo bannaffe abali ku mukutu abatulaba bw'oba oyiseeyo era ne ku mutimbagano tujja biteekayo kitako ku kibanja kya Mutuba mwenda mulagi eggombolola eyo ebyokwolesa bingi nnyo tulikyali ku kino sinnagamba omusambu ogweyoleka omuntu mu nnaku mu myaka ng'esatu muve ku biri ebyaliwo nga bawanuuza biwanuuze emyaka esatu awo waggulu ku lusozi awo omusambwa gwamweyoleka nga naleese awo olunaku luki nabiwandiise bulungi nnyo abinyumya gwe byabaddeko n'abaamulaba weebali kati kyetugenda okukola mu myaka esatu si biri ebyedda ati wano waliwo kintu ebirungi bwe bityo biba ebitono biggwa byokya omukazi tabegera mwesunge nnyo ekitundu kyetugenda okubaleetera Musomesa ate omwami wa Ssaabasajja atwala eggombolola ye Mutuba mwenda mulagi ekyalo ekyo kyatula mulagi nga tumuleese Musomesa Kawooya Peter Paulo agenda kubasomesa naye agenda kubanyola ebyafaayo wano tubadde ku nkumbaali tujja kulinya obukerokero tubasuubiza wano mugenda kusinziirawo nammwe mutemerewo ettooke n'olukokola oba musinziirewo nammwe muzirirewo enva entono kubanga wammwe kale mwekuukuubye ng'ezzaana eddekere obuliri kubanga musajja wa Kabaka ate ensonga mwami wa Kabaka neeyanziza okuntereeza mu kantu ako kakulu nnyo ono ye mwami wa Kabaka atwala ggombolola Mutuba mwenda Musomesa nsaba osiibule abatulaba okusookera ddala mbeebaza okujja kitule mukyalirako weewaawo ffe tusinze nno mbeera eyo mu bayizi bano ab'ennaku zino bagamba nti ekitabo kino nkitwala ku ssomero oluusi Olulasangeye nti ono mutabani wange entuuyo zange amazima entuuyo zennyini ddala nga
sa kabala bulungi era yandibadde takola ki tekyandisobose nkwebaza maanyi go gennyini nnyini okulwanira olulimi maanyi ga musomesa wange ono ate era ne kanoonya jjuma mbeebaza nnyo nkuleeterako okuwulirako ate neno mu mikolo gy'abogezi netukwataganira mutereevu nti ekyobugagga kye nnina kya lulimi kyo kituufu kyova olaba lwe nasooka okufunamu diguri Uganda diguli ey'olulimi Oluganda kati baddeyo n'enfuna waliyo noyogerako bayogeddeko mu nteekateeka n'enzirukanya y'emirimu Bachelor of Public Administration and Management era mu gwokubiri nagikuba olukumu mutwe kaakati amasala wagatulyako njagala tewatubagulizaako nno okukwataganya ebintu bibiri nti neeyambise Oluganda lwemanyi luteeke mu buwandiike mutuufu nnyo n'emirimu bw'onoolaba kino kankyogere nga tumaliriza twatuka mu ggombolola eno bankwasa fayiro ng'erimu empapula 2 mu myaka egyo gyonna eggombolola gyemaze naye ate nze mu gw'omwenda tugenda kuweza mwaka nina fayiro nga 8 buli kamu ketukola mu ggombolola ekyo nno tukateeka mu buwandiika ate ekyo nno kituufu nkikumanyiiko omanyi akulira munda yamunitabula kajjamu musomesa ono era mu ngeri y'enjawulo mwebaza nnyo kubanga teyakoma mu kunsomesa naye yansuzaako n'okunsuzaako ng'omuyizi we nga mumutegeezeza nti musomesa embeera kati waneeganyeewo nansuza nandabirira nembeera naye kale olwokuba tinabeera naye ebbanga ddene ebintu ebisinga byakolera Obuganda kati nze eyabeeranga naye mu butuufu ndabira ddala nga ye mutuufu w'okubikola kubanga nalabiranga ddala nga byakola nange ebimu bye mulaba nkola ebyenkolera Obuganda kati ye yanteekamu embala eyo mu ngeri y'akakerenda kava ku lubaya weebala ennyo kanoonya kubanga era nakulira mu mukwaba gwe era ne mutwala olukoba mbeebaza okubanga mubeera bawuliriza ate era abalabye abalungi aba emikutu Olulasangeye tubeerako kubanga nange ebyomu kubabeerako naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala tugendera awo nsaba yongera okuteeka ebintu bino mu bwino naffe bwe tulwana eno mwabali eyo nga mukwasa bagamba eggwanga ddiba lya mbogo mpozi katonda ekyalo ddiba lya mbogo terizingaompozi katonda kutuwa bugambo busembayo musomesa waliwo enteekateeka gyendimu mutuufu kiba kyabulyaza manya bwenva wano nga sikutegeezezza ate nzire olulala nga oluusi kintu kitambule bulungi waliwo olugero lugamba nti sebakisa mulwadde enkooko ze zimubika kakati navaayo kuba enteekateeka y'emirimu gyenkola okusaasaanya n'okunyisa olulimi lwa Ssaabasajja kuba nkola mulimu gwa bwanakyewa nensaba abantu ba Buganda nti bankwatireko nfune entambula ensobozesa kati olwaleero mbudde ekyaddondo gyembeera gyempangalira okujja mu Ssingo okulaba omusomesa wange ebbanga libadde liyiseewo okuva netwalabagana naye nzize nguluba bugulubi naye ng'ate ebintu byemufunye byemuyizeemu tegede byonna tetwandibifunye singa tetwatambudde kuva eri nolwekyo entambula kyekimu ku bintu ebinsomooza kale nasaba abantu ba Buganda mwenna Abaganda n'emikwano gyayo munkwatireko tusonde entambula tuli mu kusonda obukadde 12 emmotoka weeri gyetugenda okugula era nga tusaba mutusuula omukono kale musomesa enteekateeka eyo njagati njikugambeko nga bwenzize sisobola kubeera mabega wa nteekateeka eyo nendireka kubanga kikulu nnyo tewaliwo kigenda kukusanga awo mazima ate okunoonyereza embaddeko mu bintu by'okunoonyereza okitegeera kutambula butereevu n'olwekyo ngenda kulaba nga nfuba kyonna kyensobola ettofaali lyange mu ngeri yawagumbulizi kyaba nakyo bannange ndabirawa bwewaawo omusomesa wange bannange mpozi kyoleka emabega kyekikusingisa omusango naye nange njagala kusiima musomesa ono nasolako kewuwe
muzingu kuba bagamba wosula olumu obakumbi osula nolwensonga eyo omusomesa bwenkyasiza okwenyumirizaamu tategeera abayizi talina ssomero kwasomesezza n'avayo nga tebamuyayaanira babuuza kimu adaddi alagawa abayizi ne bamunoonya kubanga munnange ekyo kyennyini okusomesa wadde yakusoma naye ate kyabutonde mu ye kyamuzaalibwamu ng'alina kusomesa nsi eno kale tumwebaza otulera ate era ne tukwata ekkubo ne tukomawo okumulabako ate n'atulaga nti wali bagamba omwana omuleka siwa omusanga naye ate tulabye ng'ate nekkula lyatuukako Ssaabasajja Kabaka n'amwatula erinnya n'amuwa eggombolola okumukulembererako eggombolola yeeno kintu kikulu nnyo kikulu ddala n'olwensonga eyo akola obulungi asiima kale omusomesa waffe tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala naye bagamba ensinkano teba ya lumu enkejja amazzi egaleka mu nnyanja naye gasanga mu luwombo tujja kwongera tukuba endaala naye nga webali kusomesa bantu ba Buganda n'abaana ba Buganda ate era mu baana be nasomesa mwe mwabadde olukyalo luno lwagenze ne lwekyangamu nabadde sikyasobola kukola ki kukyuka bulungi naye omuyizi omu nanzijukiza n'aŋŋamba genda okole bwoti ne bwoti ne bwoti nyinza okukya ku makya ngate embeera nga weeri gakuweebwa munne kale abalungi abantu ba Buganda abantu ba Ssaabasajja Abaganda n'emikwano gya Buganda bannayuganda mwenna okutwaliza awamu tusinzira wano okubongenje ku lubongo naye tetulema kubeebaza olw'obutayuganya ntanyeenya ate n'ebirozo ne muteekako emmambo nammwe ne mugoberera ensonga zino mmanyi nti muyinza bingi kakati nno awali akagga wagwa n'akasumbyo gwe eyakatwegattako sooka olayikinge omukutu gwaffe osubscribinge okomentinge ate osheyalinge kozeseza obugambo obwo naye mbutadde mu buwaabi kuba si bugambo bwa lulimi lwaffe olwa Ssaabasajja wabula olw'okuba olw'embeera abantu abamu we mutegeera ebintu ebyamangu amangu mbweyambisizza tugambye nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.